Ssentebe wa bannakibiina ky'NRM ebweru w'eggwanga Hajji Abbe Wasimbi okwabula abamasomero obutawanika bisale okusobozesa abazadde okusomesa abaana abadde mu ggombolola y'e Kapeeka mu disitulikiti y'Ekiboga ku mukolo abayizi kwe badduukiriddwa n'ebikozesebwa mu masomero eby'enjawulo. Kubanga Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni afubye nnyo eky'amasomero, muwulidde RDC, muwulidde CAO, muwulidde MP, ataddewo amasomero ag'enjawulo aga private n'aga bulijjo agasasulwa gavumenti. So mufube musome bannange. Asiimye abakulembeddemu enteekateeka n'awabula abazadde okusomesa abaana mu masomero ge basobola. Kyokoze kino si kitono ate nga toli mu bya bululu. Ekyo kintu kikulu nnyo era nkubiriza abalala bonna abakulu abali mu bitundu wano mweweeye nnyo okukulaakulanya ki ekitundu kyammwe. Akulembeddemu enteekateeka eno Ssenjobe Junior akubiriza abazadde okusomesa abaana kuba ky'ekisumuluzo ky'obulamu obutangaavu. Njagala nze baana kusoma bakulaakulanye bazadde baabwe. Omuntu bw'osoma obeera wanjawulo. Abazadde nabo basiimye bya nsuso. Mbeera egenzeeterera ebitabo bijja ne tuyitibwa naffe ne tuweebwa ebitabo. Ebitabo bya new curriculum gavumenti eba ebigaba ebiwe amasomero gonna, so si gavumenti gokka nereka aga private gategawadde. Omulembe gw'abaana bano be tulina bano okusoma kujja kuba kwa mugaso nnyo. Abazadde mukubirize abaana baffe baleme kwambala obugoye bwabutuswaza mu Buganda bubi nnyo. Omubaka wa Kiboga West Mutumba Abdul Setuba akubiriza abazadde obutatuuza abaana waka ng'ekiseera ky'okusoma kituuse. Kijja kuba kibi nnyo muzadde munnange ewiiki namba okuggwako ng'abaana b'abalirwana abo bagenza okusoma ate ng'ababo bakyali waka. RDC w'Ekiboga Moses Dumba naye asabye abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Abazadde mulina okubeera n'enkolagana enkakafu eraga nti omwana bw'aba ava awaka gy'agenze okusoma alina enteekateeka enemiyisa mu lunaku. Ate yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Kamuli Proscovia Salamu Musumba alabudde abavubuka abatikkirwa okwewala okweyayanira okufuna obugagga obw'amangu n'abawabula okubeera abayiiya era abagumiikiriza. Abadde kireka ku kabaga k'amatikira ga Edith Mbatudde muwala wa Senoga Edmond yafuna diguli mu bibalo bya bizinesi. Abizaayizeza Mbatudde n'alabula abavubuka abasomye okukomya okunyooma emirimu. Abavubuka first of all relax. Ekisinze okulemesa mu abavubuka buli kimu mukyagala kati. Oyagala emmotoka, oyagala kino, oyagala kiri, oyagala ennyumba, oyagala ki. Mbatudde yeebaza Katonda olw'okumusobozesa okumalako emisomo gye n'aweera nti waakulwana okulaba ng'asusa eddoboozi y'avubuka banne. Ebbula ly'emirimu mu baana abatikkiddwa kati nga nandiyagadde obbakiikirira mu Parliament nsobole okulaba nga nkyusaamuko ku ekyo. Tumusaba experience gy'atalina obeera ng'agamba nti omwana yakava ku ssomero agenze mu banka okwewala ssente ate bamusaba kyapa kati yakigula ddi. Jimese Mugabi ne James Magala beekusekedde gwino ku Lwabukedde TV.